Wosinziira mu katambi kano aka mwana muwala ono munanga ate akwatiddwa nga afera munanga ate oba afeze owa mobile money $7,000 w'omutunuulira myaka mito. Kaakati nno ekibadde munanga ate mu comment section nti lwaki bannange omwana oyo akola ekintu ng'ekyo? Abamu nga bagamba nti musomese abaana, naye n'abamu nga bagamba nti ate oyinza okumusomesa naye kiva munanga ate ku nkuza ya mwana oyo gy'ava. Bingi nnyo ebyogeddwa munanga ate mu comment section. Actually si mawulire malungi ate nga mwana muwala w'omutunuulira emyaka gikyali nga bw'ogezaako okulaba naye muganda wange akiguddeko empizo azigabanye. So byengenda okubeera nga nkutuusaako ko mu maaso awo Spice Diana wali kosaate ngenda kubeera nga mbikutuusaako ko mu maaso awo wali Sindi Sanyu kosaate ne muwala we maaso awo bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi. Kakati nno tutandise munanga ate n'obumu ku butambi buno obugeetiiza munanga ate vaayiro. Muganda wange mwana muwala akiguddeko engeri gye bamukwaseemu ate ng'okusinziira wali abamu bamusaasidde bambi olw'okuba nti nno mwana munanga ate muwala, naye muganda wange abamu bagambye nti senga abadde mulenzi ho Oyabye sente abamanyi ku mayanja afeze owa mobile money owa Arsenal. Owa mobile money emitoro 7,000. Afeze owa mobile money emitoro 7,000. Machindi ku mayanja machindi ku mayanja oyo afeze wa mobile money agenda ku police. Agenda ku police oba singa munanga ate bisusewo naye ate nga embeera eno ebiseera ebisinga nti no si nnungi. At least omuntu omukwata straight away n'omutwalirawo munanga ate ku poliisi okusinga okukola ate munanga ate okumenya amateeka. Actually ffe wano ku Jaminati Yogi munanga ate bwe tutyo bwe tugamba nti omuntu omukwata n'omutwala munanga ate butereevu ku poliisi than munanga ate oyinza omutuusaako obuzibu. So era byebimu era ebibadde munanga ate mu comment section. So awo nkugjeewoko nkwongeddeyo munanga ate ku Spice Diana. Spice Diana yabaddeko ko n'ekifo munanga ate kye yabaddemu, naye muganda wange yabadde ayambadde bw'atyo leero. Kakati nno Guy omu eyamwambazza ebimu ku bye yabadde ayambadde nga bw'ogeza ku munanga ate omulaba. Adati uno adati angulidde kanzu adati balakalao fiku muberewe n'emikwano gyammwe egisobola ba supporting nga mumaze osiiba ninga ka outfit ko shades zizo di brand yabikoze masafu di brand shades n'akasonso twakakubye tugenda baguza engato ate ku bei rahisi. Yabadde nno munanga ate ku kamera Spice Diana n'abako munanga ate byakakasa mu katambi nga bw'okalabye kabadde kakutte munanga ate akati ku mukutu ogwa TikTok. Tweyongeddeyoko wani munanga ate ne Sindi Sanyu. Sindi Sanyu tatera kuvaayoko kulaga munanga ate ebiseera ebisinga nti tatera munanga ate kuvaayo era kasita abeera nga avuddeyoko n'alaga munanga ate oba ng'omwana we. Kakati nno bafaanizi be munanga ate babeera surprised nnyo nga bw'okiwulira. Kakati nno ekibadde mu katambi kano kubadde kugoyinga munanga ate crazy, babadde n'ebyokulya awo
gabadde nga makoloni kosa n'ebintu ebirala naye muganda wange byonna gye biggweredde kansooke nkuzanyeemuko olabe embeera nga bwebadde. Kabadde kakute nnyo bambi wali vibe sindisa nnyo kosa ate ne muwala we omukulu nga bw'ogezaako munnange ate okumulaba. Weebityo munnange ate weebitambudde ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati Yogi. Ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update gwe kasita obeera ng'osubscribinze.